kitegeera kubanga kati omuntu gwe mugamba nti mwagala nnyo nange once upon a time nali mwagala nnyo nga badde wange nga Cindy atendereza Shiba Karungi okumubeererawo munnange bwe yali olubuto esayidde eno wulira munnange byabadde amwogerako bambi ate mwana muwala Cindy Sanyu nga ayogera ate ku mwana muwala ate omuyimbi Shiba Karungi ate nga ku sayidi yemu waliwo akatambi akabadde kagetinga viral ku mwana muwala munnange Spice Diana engeri gy'abadde yeekolamuko ebintu esayidi eno akatredinze bampita Geminati nsinza ku Geminati yogi ngenda kubeera nga ntandika munnange ne Cindy engeri gy'abadde awamuko wali ebimuli Shiba Karungi munnange sayidi eno era nga wali Crystal Panda ku live gye babaddeko ne mwana mulenzi munnange Bruno K nga bamubuuza nti nkwatagana ye ate wali ne mwana muwala ate omuyimbi Shiba Karungi abagami n'abagamba nti no munnange Shiba Karungi no mumulabira awo naye nno ssebo nno yambeererako bwe nali olubuto munnange sayidi eno wulira engeri gy'abadde amutenderezaamuko kubanga kati omuntu gwe mugamba nti mwagala nnyo nange once upon a time nali mwagala nnyo nga badde wange nga mmanyi wange amanyi she took care of me when I was pregnant the entire 9 months she took care of me. So I know that there's this beautiful... Hold on. So Shiba was taking care of you when you were pregnant? Oh, absolutely. She brought me a different fruit every single day. Like, wow. You know, if she brings me a watermelon today, tomorrow she'll bring me a mango. After the mango, she'll bring me an apple. Like, every day she brought me a different fruit. Like, she came to my home every day to make sure that I'm eating well. Have I got some exercise? And she would walk around with me. Like, she took care of me my entire pregnancy. Wow. So I know that she has that beautiful bit about her. You understand? So that's why I don't get mad at people. No. I have my own issues that came out of that relationship. But I know that this person is actually a beautiful human being. From my statements or whatever happened, it rubbed off in a certain way and we are stuck in this situation. But I am aware that, you know, you understand? I don't feel like, oh, it's all the way bad and nothing about it. No, it's not that. So that is why when Sango Mutunga Mwagala, I literally have no issue with it. byebyo nno munnange era nga wawulidde mwana muwala Cindy ng'ali mu kuwa ate mwana muwala Shiba Karungi ebimuli bye mu mirembe esayidi era nga wawulidde munnange webitambudde live gye bakoze wali kwabaddeko ne Crystal Panda kw'ossa ne Bruno K era nga yatredinze nnyo kye bayita okutredinga ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo bwekyo munnange ate bwekitambudde kati kankugyeko ate nkutegeezeko nti no Spice Diana munnange wali akatambi kabadde ateeddeyoko wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa TikTok abadde agoyingamuko crazy esayidi eno ku ddoboozi erya VJ Omo maama Katonda n'ebintu byonna n'obiwa muntu omuntu n'asalawo alungiwe yatunula obulungi yalina kasimayiro talina nakaboole temuli kaboole mukazi anyirira Katonda n'ebintu byonna n'obiwa muntu omuntu n'asalawo alungiwe yatunula obulungi yalina kasimayiro talina nakaboole temuli kaboole mukazi anyirira keeko nno ate akatambi ka Spice Diana akabadde katredinga wali ate ku ddoboozi eryo erya VJ Omo wali wonna kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo ate bannange Spice Diana ayagala nnyo okusimayininga munnange mwana muwala esayidi eyo naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eyo ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo bwe nti